Ettendekero lino erya National Farmers Leadership Center lizimbiddwa e Kampiringisa mu disitulikiti y'Empigi ng'era limaze emyaka gisoba 2 nga liyoyootebwa. Gavumenti ya South Korea yeezimbye ettendekero lino ly'eneetera okukwasa gavumenti mu butongole era nga liwomesa obukadde obusoba mu 3 obwa dola za Amerika. Bw'abadde alaga egimu ku miganyulo egisuubirwa okuba mu ttendekero lino, omukwanaganya w'emirimu mu kitongole ekya Korea International Cooperation Agency Chong Suk ategeeza nti gavumenti ya South Korea yakwatirizaako gavumenti ya kuno okulaba nga baganyulwa mu nteekateeka eno. On behalf of Korean International Cooperation Agency, I will request you take this opportunity to change your community, your farming, your family, as well as the nation of Uganda. Abalimi n'abalunzi naddala mu disitulikiti ezirinaanye Mpigi batandise dda okusomesebwa mu ttendekero lino nga tusanze waliwo abalimi abavudde egisingiro. Amuhero gw'ebiro 7 yakanyurira bunyurura. Abalimi baakumala wano ebbanga lya ssabbiiti nnamba nga babangulwa mu nnima ey'omulembe wamu n'okulunda. Omuwandiisi w'enkalakkalya mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi Thomas Ojok atuuse mu kifo kino okulaba enteekateeka nga bw'eri era n'agamba nti kino kigenda kukendeeza ku bwavu obwazimba kuyimba mu bannayuganda. We have a vision where we all want to go. It's a very ambitious vision, changing our society from a peasant background mindset to a prosperous and a stable economy in 30 years' time. Omu ku baddukanya ettendekero lino Nicholas Gaboyi ategeeza nti eno y'emu ku bigendererwa bya gavumenti eby'okutuukiriza emu ku mpagi za Millennium Development Goals omuli okulwanyisa obwavu ng'eyita mu kussaawo amatendekero nga gano. Baagala tukyuse engeri y'abantu bwe balaba by'obulimi baleme okubitwala nga ebintu bya kibonerezo oba n'ekirala baagala kulaga abantu nti bwe bakolera wamu bayinza kukola ekinene. Tewali baagala abantu bakakase nti basobola kwekolera kimu wadde nga tebakoleze ki obuyambi kubanga banaffe abatuyambye wano bekoleya bakozesa amagezi gamu era batuuse ku nkulaakulana eyo gy'olaba gye baliko paka nakaseera kano nti batuwa obuyambi. Bino bye bimu ku bibala ebivudde mu ndagaano y'Obwasseruganda yateekebwako emikono gya gavumenti zombi mu mwaka gwa 2011 okulaba nga bazimba ekifo eky'omulembe okukulaakulanya bannayuganda nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Aloysious Ssengendo ku Aloysious TV, Mpigi.